Okuva kw'ekitongole kino kivudde ku kalumanywera az'abalukawo gye buvuddeko okusingira ddala okuva mu kibiina kya NRM olw'ababaka baakyo abawera abazze bagobebwa mu paalamenti olw'empapula zaabwe ez'obuyigiriza okuba ez'omunguuba. Ssabbiiti eno ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM Dr. Tango Doi yavuddeyo n'alaga nga bo ab'ekibiina kya NRM bwe bagendera ku mulimu ogwakolebwa ekitongole kya UNEB mu kwekenneenya empapula z'abo abaali beesimbyewo. The due process of final verification was for UNEB and National Council. We did our part. We had elections. We got candidates. We sieved them. We presented the documents. They presented our documents to us. When we wanted to vet, UNEB said you have no power. Mu kunnyonnyola kw'ekitongole ky'ebigezo ki UNEB kiraze nti obuvunaanyizibwa bwakyo bwali bwa kukebera na kukakasa abo bokka abatuuse okusaba kwabwe mu kwekenneenya empapula zaabwe. UNEB yakola omulimo gwe yalina okukola ne kebera empapula z'abo abagituukirira. Twagenda mu likodizi zaffe ne tubawandiikira amabaluwa nga galaga level oba kilaasi gye baatuula ebibuuzo bye baatuula nga bya UNEB n'omwaka ne grades ze baafuna. Ssekamwa w'ekitongole kya UNEB Hamis Kaheru wanera wasinzidde n'annyonnyola nga bwe bawandiikidde Dr. Tango Doi nga bamusaba baweereza amannya g'ababaka b'ekibiina abaagobeddwa mu paalamenti olw'obuyigirize basobole okubekenneenya era n'abawa amannya g'ababaka 5. Yatuwadde amannya 4 nga mulimu Sematimba Peter owa Busiro South, Murindo Sozi Isaac, Lugazi Municipality, Okero Charles Engola owa Oyamu North, Watongola Rehema Kamuli Municipality, ne Sembatya Edward Ndawula owa Katikamu South. Ku babaka bano Kaheru ategeezezza nti owa Busiro South Peter Sematimba nga na kaakano akyalemedde mu paalamenti tebamulina mu biwandiiko byabwe. Abantu bano 5 bye baafuna kuva mu UNEB. Okusooka omwami Peter Sematimba teyatuukako mu UNEB ng'asaba okusunsula empapula ze. Teyatuukako mu UNEB n'olwekyo ffe tetumumanyi, tetulina kye tumwogerako. Ayinza kuba alina ekitongole kyala kye yagendamu naye mu UNEB teyatutuukirira ate tetulina kye tumwogerako kinene. Ekitongole era kiraze obwennyamivu eri abo abatisibako amatu g'embuzi okukiriisa engo nga batisiba ku mirimu egitali gyakyo. Kati bwe tuba tukebedde results zo ne tukuwandiikira ebbaluwa nga tulaga results ze wafuna n'ofuluma UNEB n'ogenda, ffe gy'otwala ebbaluwa eyo ne by'ogikozesa biba tebitukwatako. Ate by'oweereza eri ku nomination mu Electoral Commission nabyo tuba tetubiraba kubanga tetubeerayo. Ffe omulimo gwaffe tugolera wano ku UNEB ate twagukola ne tugutuukiriza. Kyo tekiba kyavunaanyizibwa okugamba nti UNEB teyakola omulimu gwayo. Okwemulugunya kungi kwezenga kubalukawo okuva ku njuyi ez'enjawulo ku buyigirize bw'ababaka ba paalamenti naddala bwe kituuka kw'abo abataatuula nsini ey'omukaaga wabula nga balina empapula ez'enkanankana.